olutalo lwa Mpugga ne Bobi Wine luli kwa ideology. Bobi Wine atuuka agamba Mpugga engeri gy'ayagala batambuzeemu ebintu mu parliament. Mpugga having been a career politician amanyi procedure ne proceedings zaki za opposition. To be a leader of opposition, you need to balance between bokulembera ne government ku parliament yaba MP bonna babeera kyekimu. Nze abeerayo tonkayanya ku bya parliament bonna baba omuntu gumu. Kyova olabanga Zaake we yasituse okukola ebyekisiru bya Bobi Wine n'abanuupu bennyini bamwesambye ku parliament. Speaker Neta Among yajoyininga ba MP ne babeera muntu ogu. Kyova olaba demonstration byekisiru byakoma era yekka abireeta ye bano ba MP b'omusajja Serukenya, Zaake, simanyi Alozias, simanyi Roy, abo ba mediocre MPs abatasituka kuteesa talina kintu kyonna kyamanyi ku bya parliament yajja lwa tutumu. Speaker baatalironda balaba omuntu ayimiridde nga bayimirira kati ne ba distractinga parliament naye ng'eyo distract nakunnyonnyodde yakuba Mpugga si ya mulala yenna. Era ojja owulya bu propagandist bwabe bwamba era simanyi next speaker leader balowooza. To be a leader of opposition you need to exercise power. Simanyi manyi olekaane naye yo si ye aim. Aim is to embarrass Mpugga, to show that Mpugga talina kyakola yafuuka wa munkwawaza Neta Among. Oba ekyo kituufu kubanga oli ye bwenye oli ye boss. Ate Mpugga muntu aina respect, aina career. Politics tagenda mukomya today. He must look far. Omukulu ng'adduka ku press conference era anange awo olabira nti ebintu biri matankane. Nalabye president mulambo wa party ayogeranga blogger omupya upcoming blogger atali registered because you cannot stand in a party headquarter not andiko okubanga blogger nga gwe party president yenna khala muse they were doing the good thing. Ayagala kukatiriza nsonga yenti Mpugga wansala. Mpugga wegendereze waliwo akatwa akatambula, waliwo abaana bakuba obutayimbwa, waliwo obutwa. Mpugga kati ye problem kubanga abantu bonna abava mu DP block ate ne ba MPs ku parliament ekitiibwa batandika kiwa Mpugga mo. Yes, ekitiibwa ku parliament bakiweera ddala Mpugga because structuring obukakkamu enjogera ya mukulembeze. Netuyinza kuba mukulembeze wa pate ng'okyamuukirira n'oyangwa era ebyo byonna babiyita kicks of a dying horse. Omuntu atandise okuba nga gy'alaga wali very dark tategeera kituufu kyakola. Odda kuba MP bo oba insultinga obatuma ebintu simanyi stop yowa bogas simanyi nonsense police se mukwana ebintu bya parliament wavaayo mangu tabikola weebityo.